kankibwe mbadde mutemukimanyi olwata kuzomezi lya 27 ya mumanyi lwaki Nyonzimana Bugingo takyayasama ennaku zino asiriseemu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mubadde mukimanyi lwaki Nyonzimana asirise ayina ekintu kyaleeta mubateekeko surprise naye kankibagambe before it's too late. Nyonzimana ategeka kino. Nyonzimana Alozias Bugingo ne mukyala we omupya munnange banoonyezza omwana emitwetwe emirannamiro ebitanda ne babikyusa ne bajjawo n'entebe ne bagenda mu ddiiro ne bagenda mu ffumbiro bagenzeko mu firiji bagenzeko ku balukoni bagenzeko ku mabaati bagenzeko mu compound buli wamu bagenze ne mu church naye ekintu kiganye balina kikola batya. Nyonzimana ekkubo lyokka alina okufunamu omwana balina kola surrogate. Wetwogerera essaawa zino surrogate is in action. Basasudde milioni 35 ez'okukola surrogate era nga sente zino basasudde omukyala ali muku omukyala ono nga yali mu kwetikka olubuto lwa Susan Makula ne Bugingo era nga olubuto luno bajja kugamba nti Susan Makula azadde omwana era mujja kitegeera oluvannyuma nga kivudde bisookera wano bajja bagamba nti Susan Bugingo Makula yazadde naye ng'omwana si yamuzadde bakola surrogate nga bimitegeera so twabibanyonnyola bulungi nnyo era omukyala gwe baawa okubaterekera omwana waabwe omukyala olubuto lwo lukuze era ng'omwana oyo mujja mulaba nga amuzadde so si Makula. Nze nga bwe mbagulya information mujja gira oluvannyuma mu mawulire omukyala bamuwa milioni 35 okukuza olubuto luno bamuyita Namanda Viola. Omukyala oyo bamuyita Namanda Viola bamuwa milioni 35 okukuza olubuto luno. Kati mukulu Viola ogamba nti wazadde Miracle era Mukama yebazibwe nti Susan Makula yazadde omwana no surrogate. Omukyala alina olubuto lwammwe gwe mwalutesa mbale mutesa tesobola kiraba kitegeera bamuyita Namanda Viola gumuwa milioni 35 abakulize omwana wammwe ye Makula alyoka ave yagambe mbu yazadde. Oza mukitegedde bulungi nnyo saagala bagenda babuzaabuza mu nsonga eyo surrogate yali mu ngeri etambula egenda mu maaso n'okuva no mujja kitegeera ng'obudde butuuse obutuufu nze ogwange maze okukola ki ogwange maze okubategeeza ekigenda mu maaso. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzira obango otuwuliriza gwatanatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otuyungako bali mu diaspora bali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia abali mu UK, USA namba tumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku muyengo gano aga Yugi Updates TV.